nekubisa bisera bisinga tukubwa naye nga tukubwa lwa mputu ye tukubisa sigamba nti Katonda waffe munafu. Katonda waffe tabangako munafu. Katonda waffe w'amaanyi era yasinga amaanyi, naye olw'emputu yaffe tulemererwa okubeera mu mukisa gwa Katonda gwe yatutondera olw'emputu. Kati nga wolaba Adamu n'amugamba genda ntuuyo zo mugenda okujja ekyokulya. Ntuuyo naye nga luli yali yatonda olusuku, ng'olusuku lulimu buli kimu. Katonda yatutondera byonna. Mbagambe nti omukisa gwaffe weeguli, naye abakristaayo bangi abalemerera okutuuka mu mukisa gwabwe. Olwa Yeriko atunuulira ng'amaaso ge bwe gali, oli n'atunulaga kati nze okusinziira ku nze. Sooka olabe ewaffe ani yawangula? Ne taata gwe bawaana ennyo, naye ekinene ennyo kye yakola yazimba ennyumba naye nga bakiyita kiruyi kimuhama ani kiwuyi ng'eri one-sided. Yagisitula n'agiteekawo naye ng'eri one-sided. Kati Musumba ngamba mbuze nja kuzimba muteekeko n'amategula, musimanya nti nkole ntya. Taata wange yabulwa n'okugula akagaali bwe yabanga agenda kutwala emmwanyi ze mu kibuga yagendanga n'akeyazika n'akapangisa ewa neighbor. Kati nze ngamba okitegeera, kati lekerawo okutunuulira nga gwe bwolaba.